mikono ebiri Kayunga nachi njagala mutegera abavubuka be baliko nachi sumulu endongo ndiche twakatandika baba sumulu endongo twakatandika Mambo Mbaya.
kwagira Mr. Paradise man. Omusajja ono wa kabiri muganda wange ono mumuwagire mumulabire guli. Mr. Paradise bambi. Otubanja ki? Corona tali akufuka. Sakiri kijijeo kaza kutakala nawe sego tuagala. Esa tuite yetu ye mwaka wanu. Tukije soke tuloke mu. Banga tetonyo kumwenge mweke tunywe. Mr. Paradise nachi kyakabinyo muganda wange. Genda maaso weyise bulungi eri abantu. Atokola ebintu nga babadde obikola. Ekyoka kyetwetaaga. Ero Uganda lyatunyumira nnyo kubanga mwana mukyali bato nnyo. Kikekyo. Aye tugenda funa omukulembeze nga muto gwe naawe. Naki? Kyakabi baganda bange kati kanneema kule mwana ne bwe nvaawo. Oyokolako. Daxx webale nnyo okujja mukama wange n'otangiwa muganda wange naye kyesinga okwetaaga kyensaba mumpulirizeeko kino kyamakulu mumpulireko lindako agenda kubawa oluyimba naye mumpulirizeeko era munyambeko mbadde nsaba Daxx kyembadde nsaba abantu bano nga bawulira nga bampagidde we batima olwalo zeruzi mbadde nsaba nzikakkanye mbadde nsaba ompeeyo kolabo nyindeko nawe oluyimba mukikube nange nfukeko ngaggu kiri kitya lujja disaata ekintu kyenyinza bagamba mwana biri bye nabeerangamu ebyokweyirya mwana mwampagira ne biggwa si bwe buli ate studio gyeri Mr. Paradise akeere ajje mu studio olimba tulukole sikekyo naki bana bamama ne bwekivaamu iweyo kuwoma luno baba kuya abantu endongo yaabwe sikekyo naki Nachi owabucha muche Siza kuvana ngasira kubide kayimba kanono Mweba nnyo kwagala buwangwa bwammwe
Sumule ndongo twakatandika